abantu baleme kubuzaabuza abantu omwana muleme mumalamu maanyi oba okitegeera uptop boss yavuddeyo n'abagamba buli akakasa nti Sadamani munyampi ng'era n'obujulizi obukakasa obunyampi bwa Sadamani gwe muwe bwino tumukolereko. Umaru Kisekka yavuddeyo n'abagamba buli akakasa nti Sadamani munyampi ng'olina obujulizi ku ekyo ky'omwogerako ffe tuwe buki ekyo twabadde ku live ya Aflandani era nga tubuuza ekintu kyekimukwateko omuwala bamuyita Blutik ng'agamba Sadamani munyampi Sadamani waliwo amuli emabega omusajja n'amubuuza Aflandani n'agamba nti tubuulire bwe tuwa bwino mukyamu otaasa ggwanga lwaki ozibikira bwino owa Sadamani alaga nti munyampi n'otamutuwa. Olunaku lwa leero lwakubiri bonna bakatweyungako mukola kyamaanyi nnyo abasubscribinga mubere kusubscribinga abatalina bakugende maaso mere ng'ate subscribinga amanya yenze Rosenti nga bulijjo tukomye obutudu kyaffe kino kyakubiri okubanga tuyisaayisa mu nsonga eziri mu ggwanga ebiri mu ggwanga kati bingi naye olwakadde tugenda kuyisaamu ebyenkizo oba ebyamakulu ebitalina makulu tugenda kukola ki kuliwa makulu kituufu nange nsanyusa okulaba muwala wange ennyondolo zeeti kulikayo mu mazaalibwa ga mutoowo wange nago nno era ogabadde mu wiiki atwanyumiddwa mashallah abaana bangambye balidde omuziki ku lyato sebbanga yabadde abattirayo twasooka ku lyato eryato abantu bali babadde white abali mu black abantu bali bangi abantu banyumirwa twava ku lyato tujja ku mpombo bo twasanga bategese nga buli kimu kiri kaali buli kimu nga kiteekeddwa bulungi eyatimba mbadde simula bakwano mu UAE twamufuna mwana munnayuganda bamuyita Vava mwana munnayuganda akola keeki ezaffe ez'abannayuganda n'okutimba emikolo era nga abeesinga wano ku Mpombo restaurant amwetaaga woolina okujja n'obuukinga naye. So abantu basinga gye balowooza nti Mpombo ekola keeki naye Mpombo si ekola keeki naye waliwo akola keeki ku Mpombo. Oyagala keeki zino eza Uganda ezo ezikaluba oyagala kutimbira mukolo gwo ne gunyirira bulungi nga ogwa baby Zuzu bwe gwabadde waliwo n'abalera bakoze after Zuzu enkera n'awadde era omulala yakoze party era Vava naye n'amutimbira nanga bisufu obulungi. So bambi bamuwagire omwana oyo Vava atimba bulungi kati ate y'ennyondo media kya kamera obufaananyi bwe mulaba butambula ku media obwo bunyirira ennyo n'obuvidiyo obulikkiriya Nyondo media ekyo yakikozeeko. Muzeeyi ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga nnyingi n'akageri kemmanyi nti bweyagala nnyo ebintu ebigatta ku nsi yaffe Uganda ebimu ngenda kubyerekereza wabula twogereko ebyenkizo. Essaawa eno mbadde nsaba tutandike ne Asadamani Makebe oba kati yali ku mimwa gy'abantu era nga abantu abamu bamu ebitone era bagamba bakakasa nti NUP tebagenda kumuwakaali era bagamba nti bamukubamu ebituli nti lwaki yazze okwesimbawo nga n'ez'enviiri tannazisala ekyokulabirako nga omukulembeze wa NUP nti yagamba nti kati ŋŋenze mu byaki byabufuzi yasobola kujjako ki nviiri era bala bagamba omwana just abadde waneeno ku ddungu nti omuntu ayetaka okwesimbawo alina okuba nga abadde Uganda ali wali eri buli kimu akiraba kigenda mu maaso ng'ali ku ground buli kimu ng'ekigenda maaso akikola ki akiraba ne Uganda yamulema n'adduka n'agivaamu n'asooka n'awaŋŋanguka kati n'addayo agitereeze n'addayo agitereeze kiraga ki ng'asooka n'agitya lwaki talekera bali abaasigalawo ne bagumira embeera yonna. So ebintu bingi bimwogerwako nabamukubamu ebituli era yafulumiza posters kati byonna kabiseeyisemu nakutuminyula byonna omulundi gumu nga sikutaataaganya nakubisa posta yafulumye naye ng'eriko omukulembeze wa NUP nataako amanya ge bulungi nnyo Asadamani Makebe nataako ekifaananyi kye wabula tyahaddeko mu mannya ge ga buzaaliranwa beebuuza lwaki akozesa erinnya Asadamani Makebe kikyagezaako okulaga abala bagamba nti Asadamani n'erinnya lyennyini nnyini lirige livamu nti ng'amasada
nti oyo n'endabikayo n'embeera ye abamu bagamba nti mwasamu va mu bantu ayinza kufuga ani ayinza kufuga kitundu ki agenda kufuga atya waliwo n'akatambi ke basazemu akali mu kutambula ku social media oyagambye nti zezire akasente akange kenzije ku ddugwa makitundu kateke mu politics ni musiru sekatekamu omwana wange abaana ne bagamba tekitegeeza mu politics tagenze kuyamba wabula oba kuyamba muntu mwansi wabula ye agenze kukimayo yenga ki nga sente oba tasobola kusacrifice nga kano kakoze eri nakakatekemu abe nga atambuza ekintu ano nayo ki yes abatula mwenna balamusizaako nnyo amanya bampita Sunday Rocks abalampita Jimpombo mwebale kugoberera Nyondo Media okubeera nga munyumirwa amawulire ge tuba tukunganyiriza okuva mu wiki ensonga ya Sadamani abitegedde gamba nti Sadamani makebe ekisooka kya byonna baganda bange ebigambo byonna byogedde nga bw'obyogedde nange bwembikola ki bwe mbiwulira ekisooka kya byonna kulembeze waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde nga akyogera lunye ng'atukoowoola lunye muveeyo mu bungi mwesimbewo ku bifo byonna n'agamba ne bwe bamukuumi wa BOA ku kyalo nga beetaaga agenda okulemberamu banne mu kukuuma BOA eyo ng'olaba olina obusobozi obwesimbawo okukuuma BOA vaayo okikole ki oyimirirewo muleme kuwa mukisa betulwanyisa okujja mu buyinza okubeera unopposed mu bifo oba kitegedde naakoola nagamba naddala futu soja mwenyigiremu nnyo mu nsonga eno kubanga obulumi obuli mu nsi yaffe mwe musinga obubuwulira okusinga bali ab'amataayi kati gwe bulaba nti gwe owulira ennyo obulumi ate n'oleka omulala atalina bulumi afeeyo kuyambako okuwona obulumi bw'owulira oba okoze ensobi kiba kirungi gwe nnyini bulumi okwenyigiramu okulaba nti olwana obulumi obuliwo okuba nti bukola butya buvaawo bibadde nga bigambo bya mukulembeze waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era olala n'atugamba nti banaye nze struggle njirimu kulwa mmwe mwe bafutu soja struggle njirimu kuki kulwa mmwe ne mmala ntule mabega nga temuliiyo nvaamu bive kubanga ne bano ab'amasuuti eno bajjayo lwakuba balaba gye muli bangi okitegedde ne bamala batunula nga balaba mmwe mu mugongo gwange nga temukyaliyo tosobola kudda mu balaba ku kitebe kya NUP baba kyalina kibakolawo ne bali wano olw'okuba mmwe bafutu soja bwe batunula emabega wange balaba mujjudde bwe muti nagamba mubiviiramu nange mbikola ki wembiteera bwatyo babadde nga atukubiriza bwatyo babadde nga atu-encouraginga okwenyigira muki mu politics ekyo kimu ekyokubiri nagamba nti naddala mmwe abavubuka eggwanga lyaffe Uganda ebitundu 85 ku 100 bavubuka oba okitegedde kati kiba kibi nnyo okuddira obuvunaanyizibwa bwammwe abantu ebitundu 85 ku 100 okukwasa eggwanga lyammwe mulirekere abantu ebitundu 15 ku 100 babategekere ebiseera byammwe eby'omu maaso nga gwowadde obuvunaanyizibwa bwokutegekera ebiseera eby'omu maaso olwedde nga ye future yagiyitamu nadda naye gwe gweyagala akutegekera future eyiyo ye atakyanoonya future yagituukamu n'ogiyitamu nagikola ki gwe gwogamba ate ategekere gwe future yo era mwakirako omukulundi okwedde 2021 nga bagamba abantu mbu secure your future. Can someone come and give a testimony nti kibatugamba ngu securing future ddala bakifuna future yaabwe yasecuringibwa emyaka gino 5 egiweddeko kuba kyebatugamba 2021 securing your future ani yasecuringa future mu bonna abakyogeramu aveeyo atubuulire taliiyo kitegeeza nti kiba kyabujega nnyo omuntu w'emyaka 35 myaka 40 kimanyi nti omuntu alina emyaka 4 essaawa eno okyalina omukisa okuwangaala emyaka emirala 45 okwenkanya Museveni emyaka gy'alina kati gwe akyalina omukisa ogw'okuwangaala emyaka 45
oddidde omuntu ali kutaasibe otaasulewo gwe kwasa obuvunanyizibwa oba okuteekerateekera Uganda gy'ogenda okuwangaliramu emyaka 45 mu maaso ng'olwedde gino 40 gy'olina agisse okitegeera olwedde gino 40 gy'olina agisse mifu kati ate era omwongera n'obuvunanyizibwa oba okuteekerateekera 45 gy'osuubira okuwangaala mu maaso najyo agitte ekyo nakyo kiba kiki kiba kikyamu tukomewo ku Sadamani Sadamani ekisooka kya byonna nze I salute him omanyi lwaki brave gye yayolesezza okuva obuvi wano n'addayo e Uganda olw'ekyo ekyateekebwawo gavumenti efuga eggwanga lyaffe nti buli avayo n'ayogera amazima agakwata ku nsi ye abazzizza musango it's either wambibwa oba attibwa oba asibwa n'atulugunyizibwa kirabiddwako ino tekiri mu kubuusabuusa tulina baganda baffe ba Yasini Machete tulina bagundi ba Sharifu Kalanzi n'abalala bali mu kkomera kati emyaka gigenda mwegi tebalina musango gwe bazza just kwogera mazima ku bibaluma oggwanga lyabwe n'okwagira Kyagulanyi Ssentamu bali mu kkomera nga gwe musango babavunaana tulina ba Olivier Lutaya babawaliriza ne baba signingisa emisango gye batazza balyoke babate oba kitegedde oluvannyuma okula emisango gye babavunaana ng'omusango babavunaana kuwagira Kyagulanyi so nga ate si musango constitutionally si musango oba kitegeera tulina abaganda baffe ba Edi Mutwe atakubanga na muntu liye atasozanga na ku muntu yenna wabula abadde ng'akola mulimu gwe gwakukuuma mukulembeze waffe yawambibwa n'atwalibwa gye yatwalibwa n'atulugunyizibwa n'aggyibwayo ng'ali mu mbeera mbi n'akasukibwa mu kkomera n'olwaliro gy'akyali tafunanga bujjanjabi ali awo avundira eyo tulina banuwa mutwe tulina baganda baffe General Gaddafi tulina basmart wa Bobby bonna bali makomera naye ng'ekibasibya eki kwogera amazima kubigenda mu maaso mu nsi yaabwe kati omwana ne bukeera enkya n'asiba omutima bwatu naga nti nze ewaffe yewaffe kisegedde nzizeeyo waka ekiba kikole ki kibe n'agenda eka bwe yatuuse eka n'ateekweka n'agamba njagala na kwesimbawo nyingire politics butereevu nve mu kubyogerako obwogezi ku media wabula mbikole ki mbyetabemu oba kitegeera oba buzira oyo omwana aba muzira oba kitegeera anti oyo amuli emabega tebamutugamba nabo boogera bwogezi olw'endowooza yaabwe gwe weebuuze amala kwesi kati ffe mu Uganda amuli emabega kaakati abo bennyini aboogera ebyo bennyini bebadde nga bamugamba oyogerere eyo komawo byogerere wano bennyini abo bebadde nga bamugamba gwoyogerere eyo mwogerere eyo mukomewo ku gurawundi oba babatenda mukomewo ku gurawundi ate yagenze ku gurawundi nti ate wakomyewo otya abantu tojja kusobola abantu muwala wange abantu balina emitima gyabwe gyanjawulo nnyo nze njagala ekirala balina abantu abo balina ekintu kye bali mu kukola ekikyamu ennyo bagezaako okufuula Mwami Museveni ne gavumenti ye comfortable mu bikolwa ebyokuwamba okutta n'okutulugunya Abannayuganda abavuddeyo okwogera amazima ku biruma ensi yaabwe nga bamulaga nti ekyo baakimanyira bwe batyo nti avaayo n'ayogera ku nsonga ezo ayina kukwatibwa ayina kuwambibwa ayina kutulugunyizibwa ayina kuttibwa oba ayina kusibwa nga bw'aba takikoze batuuse n'omulaga nti bw'oba tokikoze kitegeeza oba okoze ensobi etuuka n'otulowooza kyono alabika muntu wo lwaki ye tomukoze nga bwakola bagundi kitegeeza nti balaga Mwami Museveni ne gavumenti ye nti kye bakola kyekirungi era kyekiteekeddwa okukolebwa yenswaki bavudde mu kukivumirira ate ne batandika kukibanja bubanzi nti bulijjo tubadde nga tuvumirira ebikolwa ebyokuwamba abantu ebyokutulugunya abantu ebyokusiba abantu abatalina misango ebikolwa ebyokusibira abantu obwereere nga tubivumirira
kati bwe bukyenkyanga gwadavumirira ebikolwa ebyo olwaliro ng'oli mu kubanja nti lwaki tebabikoze naawe oba weetaaga kuba mutoki nti gwoli muntu kikaaki struggle kikaaki gy'olimu ggwe awulira nga lifuuse na bbanja ku komuledi munno nga weebuuza lwaki tebaamukutte kati bwe bunakeera enkya ne bakwata Sadamaani ono abadde abanja agamba nti Sadamaani akolagana ne Museveni ajjako maatuga nti akati tebaamukutte takolagana na Museveni tamanyiyo be bakwata bulijjo ne babasiba naye nga ate bakolagana na Museveni nga n'obasiba obusibe diiru takimanyi just bantu abamu beebuuza magezi nabo bennyini bakimanyi nti bangi nnyo be bakwata bulijjo ne babassa mu makomera nga diiru nga si lwakuba nti tebabaagala nga babaagala naye nga diiru kukwatirako balala kisoboka kubeera Sadamaani bwe yalizeeyo ne bamukwata ngera yabibuuza olaba yabizannye buzannyi lwaki yagenze ye yabadde takimanyi nti bakwata yali takimanyi nti omusajja mutemu yali takimanyi nti Uganda bawamba abantu lwaki yeetutteyo oyo ali ku ddiiru ze era kibadde bajja omumugamba tewaliwo kyeyandikoze abatamwagala ne bamwagala oba okitegedde so waliwo ebigambo ebimu bye tulina okukkiriza ng'abantu bajja byogera naye nga tebisobola tukyusa kutujja kumulama kubanga sigo basoso byogerako oba okitegeera kati bwebuva erino ogamba nti yavudde atya eno ate agende yeesimbewo ateleme kulekera banne ababadde eri ku ground bannanyi tubadde n'enjogera emu ebadde egamba nti from ghetto to the parliament ebadde ekola kwani ku his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu eyagamba nti bwebanga parliament eganya okujja mu ghetto kayeesitukire ekole ki egende mu parliament era nabeera nga akozesa slogan naye egamba nti from ghetto to the what to the parliament kati ne Sadamaani yataddewo naye slogan eyiye from Sekadama to the parliament bwebanga parliament eganya okujja okuyamba bakadaama eno gye bali kati bakadaama kabeesituke bagende mu parliament yes same kifaananira ddala kiri parliament weganya okujja mu ghetto kesituke egende mu parliament weganya okwetaba mu nsonga z'abakadaama ne basekadaama bakadaama kabagende muki kabagende mu parliament kategeddaako so ekyo kya bulijjo ekyokubiri tugenze ku nviiri omuntu yeewuunya nga alaba Sadamaani agambye nti yeesimbyewo ku bwame bwa parliament ng'alina enviiri kitegeeza aba tagoberera mukulembeze waffe his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yennyini naye yamala kuyingira mu politics era yatugamba neeyamuwa amagezi nti salako enviiri yali mukyala Njuba yamugamba nti tujja kwesiga bulungi naye omanyi nti abantu okwesiga n'okukakasa nti oli serious sooka okole ki okyuse ekifaananyi kyo enviiri ozikole ki oziggyeko n'azikendeezaako oba okitegedde naye nga sigamba nti yasooka salako nviraga nti nzize bamuwa advise nti enviiri zikole ki zisaleko ono kyatannagaana ekyenjawulo kyeyakoze okyawukanye ku ky'omukulembeze tiye yagambye nze nja zisalako ngenda kukola ki kulayira n'ensonga n'agikuwa n'agamba lwaki nsobole okulaga bano abantu benzizeemu nti sibafaanana nze nfaanana bali gye nva kategedde akantu ako nfaanana bali gye nva era n'agamba nti singa kikeberwa mu constitution y'eggwanga nga tewaliwo kawaayiro konna kagaana muntu alina dreads kubeera mu parliament njayingira nazo singa waba nga tewali kigaana naye bwabaawo etteeka erigaana nti alina dreads takkirizibwa mu parliament njazisala okategeddeako ekyo kimu ekyokubiri n'atugamba nti mu bantu omukaayanya ennyo n'agamba okay kale kamala ofuna kaadi bwe namala ofuna kaadi nkakase nti ngenda kukola ki kuvuganya kuba kati tannafuna kaadi kino kyakoze kyakiyita kulaga interest mu kintu nti yalaze interest ye nti ayagala okwesimbawo ng'omubaka wa parliament mu Busiro Busiro North constituency interest gyeyalaze tannafuna kaadi kukakasibwa nti yagenda otukwatira ki kaadi wabula n'agamba nti kati bwe namala ofuna kaadi olwo kiba kitegeeza nti kati ngenda mu kuvuganya nja kusalako enviiri amanya go yagakyusizza ki ekyamanya bakimubuulidde n'akitegeera era olwali azemu n'afulumya posita endala ng'amanya agakyusizza yes olwali agifulumiza ng'eriko Sadaati Kiyingi oba okitegedde so n'agamba nja zisalako nga maze okufuna kaadi
olwe ate awo n'otamunenya nnyo nti singa amala osala kenviirize n'atafuna kaadi ate ng'enviiri ebadde nga gundi ye ekintu kyekyasinga okwagala ennyo naye akisacrifice nze aye n'atafuna kaadi kati ng'atandika okuyomba kale nasazeeko n'enviiri zange ne batampa kaadi kati biki bino kaadi simanyi abagaba kaadi ki kyebakola ki kyebasinziirako ogigaba ne bo bwe banaalaba okusa ku bye beetaaga ng'abazigaba nga kyetaagisa bajja gimuwa banaalaba nga tekyetaagisa gimuwa nga bagiwa agisaanira nze ku lwange nsaba bagimuwa era nze mwetaaga agende mu paalamenti si lwa kirala olw'ebigambo bye byayogera byebyo byennyini omunnayuganda byali nze tosobola kujja musajja nga Saddam najja nagamba bannange bakulembeze bannange tuleme kulimba abantu nti ngenda bakolera ekibuga kino kifaanane ng'ekyerandani ngenda bakolera enguudo zino zibeere ng'eze Dubai naga nti muba mulimba abantu naga nti abantu babuulira amazima bino byemubaga nti mutumenze nze ebizibu byammwe nze jjo bimalawo naga bo bonna bulimba abantu mubabuulira amazima nti mmwe mulina okwerwanako okukyusa gavumenti eno n'abagamba nze sirina kye ngenda bakolera mu gavumenti eno embi eriko n'abuuza ng'ani eyabakolera mweno gavumenti gomba mumpa ekyokulabirako olwedde muyina abaliyo oba kitegedde nti tebakoze ekibaganya okukola ki wulira ekibaganya ate ani agenda obukyusa ate ani agenda obukyusa anti wulira ani agenda obukyusa ye yennyini yazze yeetabe mu bagenda obukyusa kyekimuleese ate ani gweyagala abumukyusiza kitegeeza nti oyo gwe bayita omuzira eyenyigidde akyetabyemu ye yennyini afuuke mukono mu mikono egikola ki egibukyusa si kudda bbali asalekaja bwe banaakyusa nga mumpita obwo buba bunafuna bujega naye omuzira ow'amaanyi omutuufu yoyo yeetabye mu lutalo olw'okukyusa olumutuusa kwe kyayagala kyalwanira okutuuka kyakoze Saddam oba okitegeera gwe boga nti yagambye tagenda kukolera bantu ng'ani abakoledde bo abantu bamutuwe babugenja Saddam fete boba togenda tukolera nti tulekere ono yabadde atukolera naye aliwa gwe basongako yabakolera ki ng'ani abakoledde tewali kati kitegeeza nti oba olimba bulimbi bantu eyo politics w'okulimba abantu nti njabba kolera kino njabba simbira eggulu njabba twala mu ggulu takyakola mu Uganda eno generation endala yakolanga ku bakadde baffe nze omwana wamwe w'empisa omuwulize mutumenze mbatuusize ani yatutuusiza era yatugirayo ki emyaka 40 nga gavumenti eriemu tekyuka naye batubuulire bonna abagenze mu paalamenti betutumye emirimu gyonna gye tutumye ani yali atukoledde gwe tuyinza oga nti Saddam lwaki totukolera nga gundi yatukolera ng'ani eyabakolera era eyabakolera ki kati Saddam kyagamba nti tewali birungi bye ngenda bakolera mu gavumenti eno embi wabula mulina kusitukiramu twerwaneko bwerwanyi tujjewo gavumenti eno embi tuteekewo gavumenti eyaffe abantu mutujja okukolera bye mwetaaga okukolera mutujja okukola ebituufu ebyetaaga okukolebwa ekyo kyekigambo kya Saddam tennabaayo mulala yenna bonna abeesimbyewo akola statement eyo bonna bwe bajja bakyatugamba biri era kale nze nkulidde mu kibuga ano nze nsinga otegeera ekibuga kati obukyafu bw'ekibuga buno bwe nkikwatako nganze akikuliddemu buli awamu wetaaga okulongoosa mmanyiiwo ani agambye nti okuba nti si kiyonjo akikulembera tamanyi wetaaga kulongoosa awetaaga okulongoosa amanyiiwo naye gavumenti erina okumuwa sente zikirongoosa ezimummi kati gwegenda zikuwa nga bwe yaziwaani Lukwago abaddeyo emyaka gigendamu 2 mu kibuga bazimuwa tebazimu makasasi n'atuuka n'okutta abantu kati omusajja omwana kyabagamba kyekituufu bulekera eyo siyaasa w'abannabyabufuzi mu Uganda tumukooye twagala abantu aboogera amazima nga bw'olaba His Excellency President waffe ekyo yajja bw'atyo bw'abadde open okuva lwe yajja mpaka leero kyekimukuumye nga tumwagala kubanga tatukuba siyaasa wa byabufuzi Kyagulanyi mbwakoze mu siyaasa y'ebyobufuzi atya yagamba mazima bade kino tekijja kusoboka ng'oli yali wali tulina kujjawo ono kino bwe tuba bakikola tagenda kulima nti banenze kino nja kibakolera ng'ate oli waali ayonoona gweosuubira nti ojja kutereeza nga kyali waayonoona kitegeeza nti mulina kusooka kulwana kujjawo ayonoona then mulyoke mutandika okutereeza
negwo omanje okutereeza nga waliwo ayonoona obo kyomanje kitereeza kisiinaako obusobozi kati bannabyabufuzi kibalimba abantu Saddam yeyo message yakoze eyawukanye n'abalala bonna zebakoze pozi n'omusajja omulala yakoze message efaanana bwetyo bamuyita Honorable Bright wembalala naye yavudde n'abagamba atagenda kulonda Kyagulanyi please tononda bw'oba omanyi nti ojja kujja ku ballot ogambe nti ono Bright mwagala munyankole munnange kamulonde kuba MP Bobi Wine Muganda sijja mulonda kanonde Museveni nagamba ng'ogenda kunnonda omala olonde ne Museveni naga tottawaana kunnonda akaliko siteetaaga kubanga ne bw'ononnonda nempitamu ng'olonze ne Museveni n'ayitamu sira kye ngenda kukukolera kati ekyo kye kireme bannabyabufuzi okugamba abantu amazima abantu mubagamba amazima wallahi temulina kye mugenda kukola temulina kye mugenda kukolera abantu mu gavumenti etalina kyekolera abantu kuba gavumenti yeyina okuwa power yekuwa amaanyi agasobola okukolera abantu bwegakumma tolina kyogenda bakolera walirowooza nti kale NRM bo kagiri ke bawagira gavumenti eyo bo bakolera abantu naye tulina NRM erina bamemba ba parliament abawera 10 ebimeka kyogamba ebitundu ebirimu abaka ba NRM biri bulungi nti bo bawa ssente bakolera abantu ne bazima opposition nedda tuli mu gavumenti etalina kyeyagala kukolera muna Uganda kyonna kategeddako abo nabagamba mu Saddam erinnya Sada lifaanana enjaga Sada maani kitegeeza musajja w'enjaga erinnya enjaga bagiyita njaga Sada kigambo kya Lulyali be badira enjaga ne bagiyita Sada omwana ye Sadaati erinnya Sadaati lyasalako neyita Sada neyita Sada maani ate abantu bujja obeera n'amanya gage beetuuma tulina His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ye Bobi Wine Wine kitegeeza ki katugambe nti mutamiivu gwe tokimanyi nti nakyo bakifuulako ensonga abamulwanyisa batukanga n'okukomyawo ebifaananyi bye ebyedda ng'afuuwa enjaga bye baamukuba nga n'enviiri ku mutwe ne babitimba ku kisenge kya Electoral Commission nga tuli mu kampeyini z'obwa pulezidenti Electoral Commission ne bakwata ebifaananyi bya Kyagulanyi ebyedda ng'afuuwa enjaga ne babitimba awo kumuvumaganya mbuna kumukyayisa bantu oba kitegeera Bobi Wine baga nti oyo Wine kitegeeza mutamiivu era omu kubabyogera gundi yabyogera Puga yagenda nagamba otosobola bw'oba oli mutamiivu ebyokulembera abantu byesonyiwe tobisobola oli mutamiivu munywa njaga olw'okwasinza ku linnya eririko ekigambo Wine mwamuyita omutamiivu kale olw'obawulira ekigambo Saddam mwamuyita omunywenjaga tebasoose bigamba ye Saddam ani tebasoose bigamba gwe babiganye n'omukulembeze waffe mwazaayita gigamba kuliga zaayitamu nze bwe ntuna Saddam ndabira ddala omwana ayina engeri gy'enkalejinzeemu abavubuka abalala mwali badde kyakulabirako gwagamba nti Saddam awaali tasaanawo yalemesezza ani gwe asaanawo gwamuvunaana nti lwaki yeesimbye ku kifo ekyo gwe weesimbye ku kiriwa kwosinzira okugaana ono okwesimba ku kino omukulembeze abayise mujje mwesimbewo teweesimbyewo ate ono ayanukudde omulanga gw'omukulembeze neyeesimbawo ate omwakanya mbu akoze kikyamu gwe kola ekituufu tukulabireko kale gwe weesimbyewo wa igwakakanya Saddam era agamba mbu kyakoze kikyamu weesimbyewo wa woosinziirira okumuwakanya ng'olaba kyakoze kikyamu weesimbyewa tolinawe weesimbye ne Uganda tosobola kuddayo wadde ogenda olonde wabula oli wano olisinza ku mutimbagano w'olamulira yakoze kikyamu addayo atya yagenda atya ku MP tebumusaanira oba MP tebumusaanira okay kifo kye kimusaanira nti bwa kansala LC5 gwe weesimbye nakiwala oba nakigudde oba sekamato oba tugambe nti temulaba bwe nakomyewo nagenze kuba kansala nga ndaba ekyoba MP kiki kinene kati Saddam lwaki netyaze kuba kansala nganze naye gwe oli mu kiyumba kyo gy'ogambira Saddam awo wagenze wanene tosobolawo ani gwe yalemesezaawo asobolawo gwe gwe botugamba nti lekerawo gundi yajja osobola ne tewali aliwo gw'ogamba nti lekerawo gundi yajja osobolawo naye ate omugamba vaawo kati bw'avaawo newaddawo NRM gw'ojja okuwagira oba okitegeera so abantu baleme kubuzaabuza abantu omwana muleme mumalamu maanyi oba okitegeera uptop boss yavuddeyo n'abagamba buli akakasa nti Saddam munyampi ng'olina n'obujulizi obukakasa obunyampi bwa Saddam gwe muwe bwino tumukolereko
Umaru Kisekka yavudde n'abagamba buli akakasa nti Saddamani munyama ng'olina obujulizi ku ekyo ky'omwogerako ffe tuwa buwiki ekyo twabadde ku live ya Aflandani era nga tubuuza ekintu kyekimu kwaddeko omuwala bamuyita Blutik ng'agamba Saddamani munyampi Saddamani waliwo amuli emabega omusajja n'amubuuza Aflandani n'agamba nti tubuulire gwe tuwa buwi bwino mukyamu otaasa ggwanga lwaki ozibikira bwino owa Saddamani alaga nti munyampi n'otamutuwa ffe mutuwe tukuwa omusajja ate ffe otumanyi oba abaana b'eŋŋanga rope leader of opposition obu ne bamuyimiriramu kati who is Saddamani bantu bayimirira mu Anita Mongo bayimirira mu bano bampuuga kati ng'onyumya Saddamani who is Saddamani mutubuli mutuwe buwi bujulizi obulaga Saddamani nti muki munyampi ffe tuba mukubire so si ndowooza zammwe bw'otuka okundowoozesa Saddamani munyampi olwo yaze Uganda ne batamukwata ng'ate naawe ayogera ekyo nga naawe ayogera ekyo wavudde ku kyeno dda Uganda naawe tebakutte kati ate ogamba mbuye lwaki Saddamani tebamukutte gwe nga tobanja bane kiki baita okalakata gavumenti kati kambagambe kino gwe wena comrade agamba nti oli mu struggle ng'okyaddira ebigambo bye twogera ku lw'ensi yaffe n'obiyita kuvuma olya n'olanga akola statement Saddamani abadde wano ng'avuma gavumenti ng'ekyakyogera wa NUP yaba musiru how can you say mbu Saddamani abadde wano ng'avuma gavumenti ddayo owulize video za Saddamani ombuulire kikyadde avuma bw'obanga okyavunula okwogera ebiruma abantu ku gavumenti byekola ng'okyakivuna nga kuvuma gavumenti ng'ogamba oli bustruggle naye ng'okyavunula ebigambo byaffe nti tuvuma then gwe mu banyampi ate gwokwata ekisooka ebyo byalyogeddwa abawagizi ba NRM nga bafulufiga nga yajoga nti muvuma Museveni byandyogeddwa nga Anita Mongo abamanyi nti Museveni ye katonda waabwe kuba yatugamba katonda party ye Museveni katonda mwana ye Muhoozi mwoyo mutuukirivu bawagizi ba NRM kati oyo bwava naga nti muvuma Museveni aba mutuufu kubanga oli katonda we bwalwani tayagala ovume mu katonda niwe omusongamu olugalo oba ozizza musango gwewa NUP ovaayo tanagamba Saddamani abadde ng'avuma gavumenti addayo tandi batamukwata ddala abadde avuma gavumenti yagivuma ki okwogera amazima kwe kuvuma nga naawe okya interpretinga bwotyo ng'ogamba oli bu struggle oba okitegedde naye Saddamani ndowooza tumuveeko just nga maliriza gwe wenna avunaana Saddamani nti tasaanira awo waali yalemesezza ani asaanirawo bw'oba ompa ennyambala ye yayambalanga ze yakwata bulungi nnyo omuzindaalo n'akugamba mbadde nsobola okwambala amasuuti mbadde nsobola okukola ki okwambala amasuuti naye wano we tujja basajja batumalako emirembe n'okutuuka otugaana okwambala ebyambalo byaffe ebiraga kyetuli ne tetuwagira olwaliro bakutte Denisite flaga raiser waffe yakwata flaga nga omukulembeze alina gy'alaga omwana yatambula ne flaga eva bamukutwala ng'ajja ku kitebe ne bamukuba emiggo ne bamuteeka mu drone ne bamwambula engatto ze ne bazitwala ne bamuggyako ovulo gy'addemu ebadde suuti entunga obutunzi obusuuti bwe bwayambala obwa red akawaggulu bakatutte empale bagisaze n'akomawo nga kinu nga nyimpi oba okitegeera gundi ye flaga ye gy'abadde asitwe y'eggwanga gy'atambula nayo ne bagitwala byonna ne babimuggyako akomyewo ku kitebe ng'ali mu kasirivulesi n'empale ebadde empanvu nga bagisaze ya kitundu ekoma eno waggulu bamulanga ki mu byambalo by'amagye essuuti eya red mu byambalo byaki by'amagye kati Saddamani aga nti olw'okuba ntambula nga mmanyi eno gye nzija saawa yonna tewali seefu nsobola okukolebwako obulabe kyekinyambazizza bwe nti naye nga amasuuti gakola ki nga lina era gannyumira bwe ngambala nnyuma naye ate n'ekirala njagala nnyo okwawukana ku bana ab'amasuuti okufaanana ekyo kyenkiikirira oba yabagambye nze sigenda kukiikirira ddoboozi ly'abantu b'e Busiro oba lya muntu wa wansi nze eddoboozi erivudde mu bbo kuba gwe boga nti muntume ebibaluma ebizibu byammwe nja biboogererayo kitegeeza nti bw'oba ojje mu balina ebizibu ogamba balina ebizibu batume ggwe ogende ogerebe ebizibu byabwe egwe tolina bizibu bakutuma butumi abalina ebizibu gwe batuma naye ye Saddamani agambye nze sikiikirira balina bizibu wabula nze eddoboozi ly'abalina nze eddoboozi erivudde mu bakola ki
so ndio mukubbo nze eddoboozi erivudde mu balina ebizibu bye nnaayogera mu palamenti byebizibu byennyini ebyo kubanga ebizibu by'eggwanga bikola ki bifaanagana ebiri mu ow'e Kampala byebiri mu ow'e Jjinja byebiri mu ow'e Mbalala byebiri mu ow'e Kasese kyavudde agamba nti kati size kwanjula bizibu by'abali benkiikirira nze eddoboozi ly'ebizibu erivudde mu bbo byenjogera byebyo byetuli byebikola ki byebituluma kati ekyagamba nti nze sigenda kiikirira Busiro nga Busiro yokka nze ngenda mu palamenti kukiikirira ggwanga kubanga byengendo ebizibu bya Busiro byebizibu by'e Kasese oba okitegeera naga Busiro mpitirayo buyitizi wenjagala okuyitira okutuuka mu palamenti wewaliwe jensobola oyita mutuuka mu palamenti naye nga mba ngenze kiikirira ki ggwanga ate ng'ekyo kirina okubeera buli mubaka wa palamenti yenna nti oba ogenze kiikirira ggwanga si kitundu kyo kati nagamba temusuubira nti nina byengenda okubakolera ekyo kyakomye ku ekyo yazze munakola vidiyo endala nagamba gyongambye busira sente ze ngenda kwonoona nti mbagula mu mpa akalulu ekyo si yasoose kyogera omubaka Lutamaguzi Semakula yavaayo n'akigamba abalonzi be n'abagamba omuntu yenna agenda okunnonda nga mmaze mugulira mwenge tonnonda n'omwenge sigenda gubagulira gwe oba onnonda lwakuba nkugulidde omwenge akaluko sikaagala njagala onnonde nga onneesize bwesizi nti nja kukukola ekyo kyonsindika okukola mu palamenti so si lwakuba nkugulidde omwenge ngenda kukugulira otamiire enkya ngende mu palamenti osigale mu mbeera yeemu yeeyo ng'omwenge wagunyadda gwaggwawo nze ndi mu palamenti emyaka emeka sina kyenja kukola ate kyonna kyommanya kuba nakusasula akalulu wakanguza kati ne Sadamani kyaggamba ndaga nze sijja kufukamira mbu mbasaba mumpa akalulu biri bibalumanga bwe binnuma gwe bwoba olabye enjogera nga bikugasa singa mbyogera mu palamenti nti nsindika ŋŋendeyo bw'olaba nga byenjogera tebikugasa ng'era teweetaaga mbyogere mu palamenti pulizi tonnonda kati abayogedde bubi abantu ne bagiyita arrogance lwaki bagiyita arrogance kubanga bamanyidde kiri kyakufukamira balaba anitaamu gwe bafukamira bannange tubeegayiridde omwana gundi mumulabiranga ddala Sadamani yabiganye oli revolutionaries si politician oyo katemba aba politician ne bafukamira ne beekaabya obuziga banaama bataata munnange mundabiranga kuki obeeranga kwagera okukamalira ebibyo obanga bakutwalayo nti osabye nnyo ogere anyway eyo nga tuvuddeyo muzeeyi katugende ku mwanyi omanyi kuva dda bajjajjaffe banyaffe baani babaddewo era bawangaalidde ku mwanyi nti babadde nga bajjangamu akasente nga baweeredde abaana twasomerako bakoze kiri naye essaawa ey'olwaleero badde balina essuubi kubanga ebitundu ebimu mwanyi bibadde zikoze ki zibadde zirinnye zibaze nga n'okulinnya zirinnye ziri waggulu out of blue ebbeeyi yakoze ki yagudde kati ekyo olaba kibuuzo ekyombuuliza His Excellency aliko ng'ava ku BBS Telefina ne bamubuuza ebibuuzo ebiseera baali bakongeza nnyo sukaali wali mu kakaaga namugamba sukaali alinnye kikyogamba abantu yabagamba ekigambo eki bajja kukiwulira bajja kukola ki n'agamba buli omu ateekwa okulozaako ku mismanagement ya Museveni buli omu alina ogikola ki kituufu oba nedda ani atanagirozaako tuvudde juzi wano abaka baffe aba opposition abakulembeddwa leader opposition omukulu Joel Ssenyonyi baawakanya ekyokukwata emmwanyi ogijja ku kitongole ekibadde kigiddukanya bulijjo okuzikwasa omuntu obuntu ekinnomu yaba azibeerako obuyinza ne kireetebwa mu palamenti etteeka eryo likyusibwe emmwanyi zikwaseyo omuntu ziggibwe ku kitongole oba okitegeera ababaka opposition ne bakisimbira ekkuuli ne bakigaana aba NRM mukama katonda waabwe n'abayita n'abawa ssente n'abagamba mugende mukole mutya muyise etteeka eryo kubanga be basinga obungi mu palamenti etteeka ne liyita kati wano aba opposition mu kufaayo kulaga abantu abawangala mu byalo eyo abalimi bannange bano abantu kyebakola kyabulabe gye muli kigenda kutta akatale k'emmwanyi nga n'ekyokulabirako bakirina ne babawo ekyokulabirako ky'ebusoga ku bikajjo ne babagamba n'ebikajjo ebyo byali ebusoga ttani y'ebikajjo yali egula emitwalo 50 ne babisala kati ttani nnamba
ne bagamba nti ne babisala nga tani namba ey'ebikajjo eri mitwalo simanyi kati 5 oba 9 ne bagamba n'emmwanyi yo tebagenda ozikola ne bagamba kyaliko ku vanira kasaya kwatibwa omuntu obuntu nga yamuvunanyizibwako genosale vanira ne bamusala ebbeeyi eyali mitwalo simanyi 20 ekiro kati ali mu 15,000 ne bagamba n'emmwanyi bagenda ogikola abaka ba NRM olwokuba nti bo bakiikira katonda wawera gwe basinza gwe bakolera bagana okuwuliza banaba opposition ne bagana n'okuwuliza abantu babe bagamba mbu bakiikira mu parliament ne bagenda bayisa etteeka emmwanyi ekitongole kinejiba ku kitongole ky'emmwanyi kyakijukanya neweebwa omuntu obuki obuntu oba okitegeera mangu nnyo ddala awo bakamala bukola pate nga bajaganya okwebaza abalonzi baabwe abenaremu baabwe ababakwasa emmwanyi ogiddukanya ne bayita n'omuyimbi okuva e Tanzania ne bayita Diamond Platinum ne bamuwa milioni 7 okujja ayimbeku ng'ayimbira abannakyalo abatamumanyi namumanya abalimi abeewe balimi eyo Kabaale gye bamutwala milioni 7 ne baziwa omuyimbi ogwo ng'ezo milioni 7 zisobola okuzimbira abantu abo gye yayimbira amalwaliro ekitono ennyo aga amatondo nagasookerwako kati ekisinga okukwasa ennaku nti bano abagenda okufa olwa ssente ezaali bazimbidde amalwaliro okuziwa Diamond Platinum ate n'obasanga basanyufu nnyo nga basanyusa obbaleta Diamond Platinum ng'enkya bagenda banja eddagala mu ddwaliro ezaali zigenda okugula eddagala zaleeta muyimbi eyabayimbira eddakiika 10 n'atwala milioni 7 oba okitegeera kati emmwanyi badde egula gumu 9 kireegi abantu nga bafunye ssente abalimi abantu bagenze bakoze ne hijja mu ssente zibafunye mu mmwanyi abaana nga basoma bulungi tebakyakaaba mu byalo omwana omuntu abeera ne kilo z'emmwanyi 10 nasuna kadde kamu emitwalo 9 kadde kamu emitwalo 8 nga zibaze buli omu atandise okweyagalira mu mmwanyi muganda wange gye byavudde essaawa eno emmwanyi bagisaze bayawuliza mu makkati bati eri ku 9 awala 9 5 awala mutwalo awala 8 oba kitegeera okuva mu gumu 8 gumu 6 mpaka ku 8 9 5 lwe lusala olwasoose ekyayongera okukka lwe lusala olwasoose naye ate nga katale k'emmwanyi k'ensi yonna emmwanyi kyali ya bbeeyi zino emmwanyi mu nsi ezimu bw'obala abamu bagitunda dola simanyi dola 8 n'obutundutundu 2 simanyi abala bagitunda dola 10 na mmeka dola 2 mu mmeka eyakase kiro yakase egula dola 6 mwezi kiro yakase egula dola 6 mu mmeka 6 mu 4 bw'obala 6 mu 4 ku 17 eza Uganda gibeera emitwalo 23 mu 6 mu 8 eyo kiro etya emu eyakase ku katale k'ensi yonna laba sente eyo bagisaze mpaka ku 9 aka Uganda oba okitegeera kitegeeza nti tebaagaliza munnayuganda yenna kubaako kyafuna mulina kubeera baddu baabwe mukole nga be bafuna ekyo bakikola abasoga abamu ne beekyanga ebikajjo ne babisaawa nga omusaga atema ebikajjo fuso namba negenda ng'ejjudde ne bamuwa emitwalo 10 emitwalo 10 gy'omuwadde ng'ate sukaali ye alinye wa 6 oba okitegeera nti atunda ebikajjo nga tebisobola kugula kiro ya sukaali naye ng'ebikajjo byatunze bigenda vamu kiro za sukaali 10 atunda ebikajjo ebivamu kiro za sukaali 10 nga sente ze bamuwadde tezigula kiro ya sukaali emu ekyo kyasooka busoga kikyo kati kiri ku mmwanyi mu Buganda bwe batyo bwe kijja kukitambula tulina kubeera abaddu baabwe mpaka nga twekwatidde wamu ffenna ne tulaba enough is enough ne tugoba abasajja bane tujja ensi yaffe ne tujja mikono gyabwe baagiwamba ebyo balina okutukola tuli baddu kitegerekese ekyemmwanyi kirala nze olwakadde twena kuba nga tumaliriza naye mbadde nsaba obadde wa eno bomu gye badde bateze wa eyo Kaleerwe bomu eyo wagiwuliddeko firimu gye bazanye sikutegedde bazanya firimu eyasooka ey'emunyonyo ne bagizanya bubi ne director ne bamugoba eyagikulya bamuyitanga Magezi yali omwogezi w'amagye by that time byavayo n'apangapanga ate omusajja ne tumuyimbiza ate n'adduka ne tumukuba amasasa n'ebikola bitya namugana egwe otulabisa vaawo ne bamugoba ne baleeta ani Kulayije naye n'azanya eyiye naye neemulya wawulidde Kulayije bwe yagambye twategeera omuntu oyo ekirungi twategeera omutujja oyo ng'obudde bukyali ne twetegeka ulira neebuuza gavumenti esobola okutwala obudde bwayo
nenoonya omwana ngaalako choice olwokukwata essimu n'ayogera ebigambo ne bamuteeka ku wanted ne bamunoonya babbalamu ne bavaayo tunoonya Lucky Choice babuloga enami bava tunoonya Lucky Choice olw'essimu ne bamukwatira ne beewaana nti twamukutte yes ebigambo bugambo naye ne mumanya nti waliwo omutujju mu kitundu bwekiti ne mumala omumanya nti mutujju ne mutagenda munoonya mukwata ne mumuleka ne mumuleka ne mumanya ne gyagenda okutega bomu era ne mumuleka ne muga nti agenda tegawa nti either kataleko kalewe oba mu chachi yakakande bigambo byani byakulaije byenziramu olunaku ne lucha anti baba ga bafuna information gyagenda otega olunaku ne lucha ne mumanya nti olwaleero lwagenda okutwala bomu kalewe ne mutagenda mukwatira gye mumanyi gyabeera ne mugenda kalewe gyagenda otega bomu gye mutayiza ne mudeployinga ne musiba buli wamu wonna amakubo ne muggala amakubo gonna abantu ne mubagobawo ne muteekawo embeera ey'obunkenke ne mumanya nti kati avaawa nti asimbula Busega akuba yatugambye twamulondodde okuva e Busega ne mujja omukazi n'asituka okuva e Busega ne bbomu ye mu nsawo n'ayimiriza piki mumulaba n'agituulako ne mukola gwa mumugoberera mumuwerekera ng'omukungu mbu n'atuuka mu kkubo abasirikale ne bamugezaako okumuyimiriza n'agaana era ne bamuleka naye ng'abaga nti eyada amuvuga ku booda yabadde tamanyi gwavuga nti mutujju mbuulirayo wa booda omu bw'ati ku deployment yabaddewo nga basobola omuyimiriza abasirikale n'asigala ng'akyavuga piki wano babayimiriza bulijjo ne bagaana okuyimira ne babakuba embooko ne piki ne bazibasuzaawo ono kyavudde kukyo okuyinza n'agaana oyimirira ne bamuleka ye yeeyongereyo nga gwaweese mukyamu mutemu ne bamuleka ne yeeyongerayo n'omuntu we n'omugugu gwe kati ne gwe batwala gwe bavuga nga bamutwala okutega bomu n'atuuka ebwayiise n'alaba deployment okuvaawo wonna n'ajja mpaka ku round about eyo kaleere ng'amagye gakoze gatya era ye ng'omutemu n'agamba n'atamanya nti eno ddiiru efudde kangisazeemu agamba owaboda nti atontwala kaleere tudde empereerwe n'amanya nti emission ekoze eki eganya agisazeemu naye ye n'asigala ng'akyakola ki nga n'abamugoberera bamulaba ayita kubalika n'abayita abali awo ku kyerisa basirikale bajjudde bayitako baga oyo n'atwala bomu najja mpaka ku round about bane huyu atwala bomu najja mpaka ng'agenda tuka ku mulyango oguyingira kataleko kaleerwe mbuyo ne baleka bamukuba amasasi mutujju kyasobola okulaba deployment eyo najja ne bomu ye n'asigala nga akya insisting nti nyina okugenda kaleerwe nyina gituusa kaleerwe kisoboka kitya nga bali awo bajjudde buli omu yabalabye ku mawulire nga bajjudde bati naye bwe bakulaga ndi yabayiseemu nga yevugira piki alina okutwala bomu mu katale wadde waliwo amajiga gatayiza tewali ayingira katale teri akafuluma naye yasigadde aga nze etwala bomu mu katale mpaka lwe bamukubya amasasi eyo firimu bwetaba firimu ebaki neono director mufu era naye yalemedde yeetaaga gwa era naye yamulemye naye yagizannye bubi misana ttuku ng'ensi yonna eraba omutujju ne bannagamba ekyokubiri lwaki buli gwe bagamba nti mutujju bamutya on sport ngamba nti bweribanga eggwanga mumaze otegeera nti mulimu abatujju ne mufuna omukisa okutegeera nti gundi ono mutujju lwaki temumukwata ne mumukozesa ng'obujulizi ne mukwatirako ne banne abalala oba omanya nti otali yekka muba mulina okumanya abalala bali nabo mulina okumanya ani abatuma mulina okumanya ani ebbomu bazijjawa y'abatuma okutega bbomu eno alina kigendererwa ki okugaa nti agenda atege mu katale simanyi agenda atege ewakakande wabula mmwe ne mutte mwatta luli kuwenna mugongo wayise wiiki 2 yes mwatta kuwenna mugongo ono mufunyira omukisa ogumumanya ng'ebula ennaku 3 ebula ennaku 3 wayagambye we know twamumanya before 3 days ng'ebula ennaku 3 era najja kaleero ne mutagenda mukwata kumubuuza banno baliwa era naye olwaze naye ne mumutta busi kwegamba security yaffe yo teyagala kumanya bujulizi eyo kitegeeza nti bali professional oba bali unprofessional lwaki otta suspect
nga weetaaga okumanya bakola nabo, weetaaga okumanya ani boss we, weetaaga okumanya bino ebyobulabe byalina abijjawa naye gwe nottamotte. Mission ki bakozesa kino nottamotte? Eyo firimu naawe baagala teekawo embeera babalage babasooka omanyi tugenda mu kulonda. Okulonda kuno bakutya banoonya kiki ekisobola okustopinga laale obutabeerawo, kikyababuze mabigakao bagezako n'okusuubula ku covid nga buli gye bakuba akasimu bagamba tetumulira mu sitowa yaggwayo. Tobula nga bagamba mu Uganda covid mwali batulagalagako abalwadde beesabisa ebiveera ono acenge simanyi jonita acenge avuddeyo banne covid yazzeemu ne buli gye bakuba akasimu Russia muyinayo nti kaggwayo, China gyekayo nti kaggwayo, America kiyiza nti tukyalina. Bwe bamala okukebera amasitowa ga covid gonna nga amakalo tewali covid nava ne balangira nti bannaye tewali covid byabadde si bituufu. Kati covid yagaanye ekya covid kyayise kati balina okuteekawo kino ekya bbomu yabudukidde ekindi bamale bagende nti tetukyakkiza abantu kukuŋŋaana, tetukyakkiza abantu kukuŋŋaana. Waliwo embeera ezitali nnungi mu ggwanga, abantu bayinza okukozesa omukisa ogwo ne batta abantu nga bali mulaale. N'olwekyo okulonda gundi gwendako ya scientific, temugenda kukuba laale olw'okwewala ebikolwa eby'ekitujju ebiri mu ggwanga. Tubalaba etactics z'omukinana ze mwakozesa ku bakadde baffe tezigenda kukola ku generation yaffe. Tuli mu 2025 tebijja kukola, tubalaba. Anyway, nga tumaliriza muzeeyo balenye akadde kootuwa webalenye balira n'okumenyamenya ensonga ozimenyamenya bulungi kuleka mpozi ng'oli alinako ekirako ku mutwe naye ekibala kiriiko ensonga ebeetegerekeka. Nga tumaliriza banaye tusaba mwenna gye muli tusabire nnyo ensi yaffe twesabire kuba kati kiri Iran mukiraba ne Israel nti Israel America yatuuse n'okukyetabamu era aba Iran bakubye bagezako okulumba mu Qatar okuba ki za America. Kati saawa eno kyekiro yuneva n'okuba nga nabano weziri beza America weziri wawonena mu UAE tomanya nti obadde abantu basobola okugamba twesabire nga ne bakadde ne bannaffe abali Uganda bye batusabira. Kati za stoppingidwa teri nnyonyi n'emu esituka okuva eno mu UAE teri n'emu egwa. So ebyobukwerinda biri gulugulu naye nga twesabire embeera eriwo atakumira mpeera abatukumire. Waliwo akakufuna muzeeyi kujjako okugamba abantu bannaye temwerabira kuwagira Mpombo African Restaurant. Restaurant yaffe bafumbira emmere y'Abannayuganda nga batusaba Katonda atusasire ne nyonyi zibeere nga zitambula kubanga ettooke lye tubafumbira liva Uganda. Kati basitopinga ennyonyi abantu nga tebakyajja muba mugenda kulya muceere ekyamatooke tuba tugenda kyesonyiwa. So tusabe Allah atusasire kama Katonda abatukuumire. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.